Bobi Wine agaanye okusisenkana Museveni. Agaanye okusisenkana Museveni ate okusonda sente okugenda mu maaso mu kibiina kya NUP bwe kuti munnange kusombye abampi n'abawanvu era abantu batandise okwasa obubokisi bwa 7 boxes nga akasegi omugenzi segi box kakati munnange batandise okubwasa nga bawaayo ne bawaayo bonna akonna ke balina era kino kinyiizizza nnyo bana NRM Dombo Emmanuel y'omu kwabo abambalidde abo abawaayo konna ke balina. Bannaddiini tebalutumidde mwana nabo bwe bati munnange bawaddeyo ba MP bawaddeyo. Kakati ate Dr. Kiza Besigye asinzidde mu komera eyo bw'atyo n'ayisaawo obubaka ayisizzaawo obubaka era obubaka muganda wange nga bwakyukakyuka mu ngeri ye kawolawola. Tulamusizzaako gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda Atulaje nga bulijjo mu mikwesese gyendi nnyo era nga munnange bwe twogerera lunaku lwakuna ennaku z'omwezi nga 10 bwentyo munnange nziguse. Kakati munnange Bobi Wine agaanye okusisenkana Museveni bagamba ekibi kigwana wala ate ebiseera ebisinga obungi bagamba nti mbuulira bw'oyita naye nkubuulira empisa zo tosobola kwerinaanya Museveni obanga ddidde omuzigo n'ogulinaanya omuliro guba gugenda kusaanuuka anti munnange bw'ati akuyingizaamu mpola mpola Museveni zimuze bw'atyo n'akuyingizaamu ogenda okulaba ng'ogenda otandika okukyukakyuka bw'atyo kubanga oluvuutu munnange era nalwo olungi musajja luvuutu yalunoza. Kakati munnange Bobi Wine tawaddeewo mukisa yadde n'akamu agaye buli omu asigale mu leeni ye baba tozungazunga sigala mu leeni yo twerage endiima. Munnange jjukira nti bw'ogenda okusisinkana General Museveni mulina okwekwata okwesika mu mukono mulina okwesika mu mikono bwe muti kitegeeza kwekwata mu ngalo olumu ayinza n'okukuwa haaga for the first time ayinza okugamba omukwata bw'ati n'aleeta haaga. Kakati Bobi Wine agambye sijja kusikwata Museveni mu ngalo emikono egijjudde okutulugunya engalo ezijjudde omusaayi gw'abantu Bobi Wine bw'ati munnange ng'atutegeeza. Kakati munnange bino bibadde waggwe olowooza nti ensisinkano eno ebadde etegekeddwa etya? Ebadde etegekeddwa towakana. Kati munnange nga sinaba kubeera nga nkubuulira ensisinkano bw'ebadde etegekeddwa waliwo omukyala gwe tunoonya wano ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi ono bagamba muwala wa Venancio Ssennoga yasomanga oba yakolanga ku Radio Uganda. Kakati Jessica Nalumansi ono yasomerako Budini Girls somero bayita Budini Girls boarding school Busoga era nga waliwo ogiwe amunoonya. Kati bwebanga gwe Jessica Nalumansi namba zange weeziri awo MSM 1015 nesembyayo 73 wano ku Uganda Atulaje. Ate munnange Maintenance Palace gwe oyagala solar systems okusinziira munnange ku busobozi bwo aba Maintenance Palace balina solar systems eza buli kika. Balina solar systems, balina tiimu ez'abakugu ezisobola okuyambako okuinstallingayo wonna gwe woba batumye mu ggwanga lyonna nti mugende munteereyo solar ewa maama wange mu kyalo nabaddeko sayidi z'ebuwamu eyo abantu eyo munda eyo nga bazimbye. Kale oyinza okwagala munnange oba oli awo okuwanikayo solar bitundu ebimu tebiri mu masannyalaze munda eyo. Kakati aba Maintenance Palace basobola okuyambako balina ebyamasannyalaze n'ebyamazzi byonna munnange babikolako okukosa ne Hillside View Apartments. Zino apartments nungi nnyo era nga njoyote bulungi nnyo mulimu ebisenge ebisukka mu kimu eddiira ery'omulembe omuli buli kimu TV gaggadde ate nga ne wifi weeri osobola okugiteekako buli kimu ky'oyagala n'olaba ekiyungu eky'omulembe omuli buli kimu
ate nga ne compound mulimu ne tenti, parking ennungi ate nga nnene, okukosa ne view. Omulirwano guli executive so si nti ogenda mu mugotteke ya kale Hillside View Apartments muganda wange bwe oyagala okupangisa naddala nga wakajja muno mu Uganda ozeeko eno wiiki emu wiiki bbiri mwezi gumu osobola okupangisa wali ku Hillside View Apartments sangibwa Ntebe Road bw'otuuka Kajjansi Namulanda oba Kitende awo wonna osobola okuyitirawo n'otuuka ejjanyi ku kyaki we wali Hillside View Apartments ez'omulembe ennyo. Ebbeeyi oba emiwendo giri wansi nnyo in fact compared kwegyo egy'abalala abaliwo mu kitundu oba ku luguudo olwo aba Hillside View Apartments emiwendo gyabwe giri wansi nnyo. Dokita omukugu eyakola research n'amukuguka omukenkufu ali talented ajjanjabye abantu bangi nnyo muganda wange. Era nze wano ku Uganda at large sigamba nti oba dokita yampaayo kabwasiisi nti nanga emirimu gyambula instead ali mu kwekweka bwekwezi alekayo okukola n'asigaza obulamu kubanga abantu abagezi bwe bati muganda wange balina ebizibu tebigambika. Naye nze wano ku Uganda at large bwentu ne ngamba nze ate omutimbagano gujjula nti ngenda gutika kugamba otumenya ngenda kuba nkuyisaawo abantu bategeere balimi kubeera eyo na birwadde. Kakati dokita gyali munnange gujjanga onsabye ennamba ya dokita wano era nja kugikuwa. Timo Property Consultants Limited nabo bwe bali nnyo bano basobola okuguza ettaka osobola bagulako ettaka ery'ekyapa badiringa mu ttaka lya kyapa. Kakati era bano aba Timo Property Consultants Limited balina construction company ey'amaanyi ate ng'ezimba ebizimbe bingi nnyo osobola ogenda ku mutimbagano wonna n'oteeka mu Timo Property Consultants Limited ojja kuba olaba emirimu gyabwe oba okubakubirako kubanga buli kyennanga wano ennamba zibaawo awo nti just bwe tunula butunuzaawo osome Maintenance Palace, Hillside View Apartments, Timo Property Consultants Limited zonna ennamba weeziri awo. Kale munnange tutandike ndowooza mumaze okubeera nga mwetegeka muganda wange. Muganda wange toyinza kwesembereza kintu nga okimanyi nti ekintu ekyo kya bulabe kya butwa. Kakati bwatu bubweni nga bwe tukimanyi obulungi n'aba NRM bakimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna okulaga nti akolagana ne Museveni kitegeeza aba amaze okufuuka feeriya mu bantu babeera bamaze okumwejjamu obwesige bagenda kugamba nti kakati gwe okulagana ne Museveni kitegeeza bw'obanga oli ku side ya opposition oba omaze okugwa. Era bonna abagezezzaako banna Batwaha Kajabo, Bakazibe Bashir, Mpuuga, Babwanika, Mao n'abalala Akena ali mu kulwana kwejjako bali eryo nti okolagana ne Museveni aganze sikolagana ne Museveni situndangako yo PC. Nkugambye Jeno Museveni kwegamba ali awo nga bw'onoogamba nti tosobola kugenda mu kiralo kyante nga kijjudde obusa n'okomawo ng'ebigere byo bitukula kitegeeza ogenda kuvayo ng'osaabanya okusa. Kakati weesembereze Museveni muganda wange oba otomedde oba weepyeredde obeera oyokyezza kye bayita okwokya ate naye akimanyi era ateekawo seega obuntuntu obulikondo kati yayita mu iPod muganda wange ne bateekawo etteeka ekkakali ennyo ekibiina kitagenda kubeera nga kiyitamu mu iPod kitegeeza bagenda kukikola bwe bati ne bwe bati bagenda kukiregisteringa. Kakati bino byonna munnange nga babiteko mu ngeri y'olukako era n'okusala olukwesikwesi okulaba nti nope bagisaabulula kubanga gwe we basindikira yadde ne bwe bagamba nti basindiseyo foot soldier gwe tutamanyi yenna nga ali mayina nnyo ne tumulaba era nga ali mu capacity ey'ekibiina kya nope nga bw'atyo ali mu iPod asika ne Museveni mu mukono kiba kitegeeza nti already Museveni aba amaze okusikowalinga.
kakati munnange tugenda mu kalulu ka 2026 bwe batyo munnange nga bategeka meeting mu State House. Gino Museveni katebeke bakategese nga bw'okalabaawo atudde abalinzi bajje. Of course bagenze bamawuba nibo babaddeyo nnyo nga ab'ebibiina ebirina ababaka mu Parliament. Kakati munnange Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, President wa National Unity Platform, n'agamba nti nedda nze nina okuboycottinga Inter-Party Organization for Dialogue IPOD meeting. Munnange eno yatuuziddwa Gen. Museveni kennyini mu State House ku makya. Ennaku zombi zabadde 8 July 2025 Gen. Museveni olidde nga yatudde dda yakedde ne bamuteerawo akatebiti nga bw'omulabaawo n'atuula ne bataka kyayi ke n'atuulawo n'aga nti mujje obutebe ne babutegekawo ne basiigamu oluvuutu lwawo. Ati kutuula mu katebe otudde ku luvuutu gwe tomanyi muganda wange ogenda okulaba tokyetegeera otuyanirira. Okozi musajja aleka alina amaanyi kumbe munnange ko Bobi Wine nti sijja kugendayo. Kakati munnange nti meeting eno oba akafubo kano kabadde kagendereddwamu okukakasa obumu mbu enkolagana mu bibiina by'ebyobufuzi wano e Uganda. Munnange byababuuseeko bagenze okulaba akatebe ke baategekedde Bobi Wine nga temuli yadde ne foot soldier ne bajjula okugamba nti waakiri baali badde batuweereza ate kati edi mutwe mwabakwata bali eri babatulugunya mu basement na biki bali nabo bakyali ku bizibu byabwe ate ng'olwedde Bobi Wine olwedde bagamba nti nope kibiina kyabatujju mutujju. Kati Museveni bw'atyo nga ayolekedde era ng'asuubira omutujju okujja okutuula naye si mutujju yekka wabula omuyeekera kubanga nope bakimanyi kibiina kyabayeekera bwe bagamba. Kati bw'atyo munnange ng'ate asuubira omuyeekera okujja okutuula naye awo just like that. Kiba kitegeeza nti obuyeekera bwaffe obwo bumazeemu ekitiibwa okirako bali abakonga ababibiina by'abayeekera bajja eno e Kampala okusisinkana Muhoozi. Kakati munnange guno si gwe muno gusoose nope okubeera nga edeclininga okubeera nga yeetaba mu meetings ezifaanaganako bwe zityo era bano bamaintaininze sitensi yaabwe nti okugenda mu nteesaganya oba mu mpuliziganya wansi wa regimu ya Museveni eno kino muganda wange kitwale nga public relations exercise. Kitwale nga public relations exercise. Museveni aba agenda kusinzirawo muganda wange okwenaazaako enziro ne yeesiiga akazigo okulaga nti munnange yakwasaganya bulungi nnyo era n'ebibiina by'ebifuzi ebimuganya ateesa nabyo. Olaba ne Bobi Wine azze ko Bobi Wine tojja kundaba era teyagenzeeyo. Kakati munnange bw'atyo President Bobi Wine stood firm on his earlier declaration, insisting that the ruling government has failed to implement meaningful electoral reforms and continues to brutalize opposition supporters with impunity. NUP President Bobi Wine bw'atyo nga yeesimbye bwantoogo era nga bwe yakisiteetinga mu ntandikwa nga akiteekako essira nti gavumenti eno eya Gen. Museveni eremereddwa okubeera nga eteekawo ennongoosereza mu by'okulonda oba enkyukakyuka mu by'okulonda ezikola amakulu era ekyayongera mu maaso okubeera nga ekijjanya ab'oludda oluvuganya n'abawagizi baalwo nga
tekubwako oba teri agigambako, tegambwako oba nantagambwako bwasukka, kwegamba tuli awo bo bali bakola kye baagala kyonna. Kakati bwe kiba nti nabo balemedde ku bintu ebyo eby'okutulugunya aba opposition, eby'okuwamba abantu, okubatulugunya wamu n'okubeera nti muganda wange bakola kye baagala nga olwa muhoozi bwadde olaga nze mulina, nze nalagira abo bonna okukwata aba opposition, njagala kukwatayo ku leader wa opposition omunkubemu wano mu basement yange, buli we mpulira nga siwulira bulungi njagala nfuneyo mpambeyo wano omunkube wano mu basement nsobole okuddamu okufuna amaanyi, agamba afunemu ka entertainment nga batulugunye bakubisa amasannyalaze bakola batya bwe bityo. Bwe baba nga nabo bakiremeddeko oba balemedde ku bintu ebyo ate nga tebagambwako, kiba kitegeeza nti naye agenda kubeera nga alemera kwawo we yayimirira ku mulundi guli mu ntandikwa nti sigenda kwesembereza abantu ngaabo, era General Museveni sigenda kumwesembereza. Teyalabiseeyo mu iPod. Kakati munnange Bobi Wine yagambye nti nope, tesobola kwesembereza, tesobola kutuula ku mmeeza y'emu n'abantu ababatulugunya. Era kino yakyogedde nga asinziira ku repeated incidents eza unlawful detention, torture and harassment of his party members and supporters. Okutulugunya abantu ba NUP, abawagizi ba NUP n'abakulembeze mu NUP, okubawamba n'okubatulugunya kisusse n'okubasiba n'abo abasibwa olw'ebyobufuzi bikyagenda mu maaso, ate nga bikolebwa abo abamuyita okutuula nabo. N'agamba sirigenda kubeera nga munnange ate ndya mu bantu olukwe, ate ngende ntuule n'omusajja bagambe nti kati yo mulaba kati ate era ne NRM ako baba bakakoze ng'akakodyo, n'agenda n'atuulayo bw'ati kajaga tubagamba bulijjo mukiraba, tetubagamba bulijjo wano muwakana. Oyo Museveni ye yateekawo Bobi Wine ate ne NUP kibiina ki, kati mufiira ki? Tubagamba bulijjo wano bakyogeranga nti lwaki agenda okgendayo, agenda atuule. Muganda wange n'agenda agezaako kitegeeza nti abaamaze okumera akatwa era abaagenze kufuna multiple organ failure tuba tumaze okubeera nga tumuziika. Kakati munnange ebibiina by'ebyobufuzi byonna nga birina ababaka mu parliament ebbanga lyonna bibadde nga bigamba nti okubeera mu parliament ng'olinayo ababaka ng'ekibiina nga kikukakatako okubeera mu iPod gwe ng'olowooza esobola okukola amakulu oba weerimba, kubanga nti eno bagirabanga oba organization oba ekitongole bakiyita kitongole ekitalina mannyo, toothless body, ekyateekebwawo regime okusobola munnange okulegitimizinga grip yakyo ku buyinza, kwegamba okusobola okukakasa mu mateeka nti ekibiina kino ekya NRM kiri mu mateeka, kiri mu buyinza mu mateeka era ne kyenywereza mu buyinza. Kati ne bateekawo iPod okubeera nga bafferera omwo era nga bagezaako okulaba nga beesiiga akazigo tya buli kimu kiri oke, nabano tuteesa nabo. Kubanga jjukira kyensonga kiboogera ku kasente, NUP efuna sente nyingi, muva mu iPod tetugenda kuddamu kubawa sente ezo kubanga bwe mutajja. Kakati General Museveni si ye constitution, naye kati bagezaako kubeera nga munnange bakiteeka mu constitution tikyalukako era balina ogenda mu State House bamusisinkane atuule awo muganda wange atandika okwogera nabo. Singa akatebe naye akateeka wamu nabo kale naye atuule eri bw'ati ne bamubuulira ebizibu byabwe n'amubuulira byayagala. Kaakati NUP yo consistently egaanye okubeera nga yeetaba
mu bintu ebifaanaganako bwe bityo newankubadde nga ate erina ababaka mu paalamenti ku ludda oluvuganya abasinga obungi mu paalamenti eyagala wabeerewo genuine reform and safe political environment before any such engagements can be considered. Walina okubaawo ebyogerwako era ebikolebwa ne tubiraba nti akakiiko k'ebyokulonda kateredde era nga ba stakeholders bonna bamativu. Amateeka gafuga ebyokulonda, amagye gakola ki mu byokulonda ebintu ebifaanaganako bwe bityo, era nga tulaba nti political environment eri safe nga tennaba kubeera nga yeetaba mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Eyo munnange yesitensi Bobi Wine kwayimiridde era agamba awo sivaawo. Kale ne bwe boogera ebingi bajja kwogera naye nga bw'atyo yasazeewo mu butuufu, era ekyo nange nkiwagirira ddala kubanga omuntu asobola kutuula naawe ng'eri abantu bwe bali mu makomera bw'ate ateesa naawe wano kati batandike olaba bo bano bafa ku ssente olaba kakati babawadde amabaasa. Kakati munnange ebyo nga bikyali abo ekyo ekibiina kino ekya NUP bwe kityo okusinziira ku fomula gye kireese ey'okubeera nti kati Bannayuganda bo bennyini balina okubeera nga bafandinga akalulu ka 2026. Kino munnange kyongedde okubeera nga kikiteeka ekisooka mu bantu, era abantu batandise okubeera nga munnange bakitegeera nti ekibiina kyaffe kye kino era tusaanye okubeera nga tukibeererawo. Naye bino byonna okubikola bireetedde ate bana NRM okubeera nga boogera, era spokesperson wa NRM Emmanuel Dombo bw'atyo yali yakitinze oluvannyuma lw'okulaba omusajja nga yeetisse ka savings box ng'akaleese munnange okubeera nga ate atuukiriza omulanga gwa Bobi Wine okukuŋŋaanya ssente. Kakati munnange ono yabadde muvubuka bw'atyo eyaleese abantu okubeera nga boogera obwamu oluvannyuma lw'okubeera nti munnange yakutte akabookisi ke baasa obwasa mwabadde asuula 1,200 n'aleeta ne bakaasa ne balanga okubala. Kakati Bannayuganda bwe bati ku mutimbagano nga boogera ebingi okusinziira buli omu bwe yalabye bwe yakitegedde, era abamu nga bagamba nti bambi omusajja oyo Nuupu mumujjukirenga ku lw'omutima gwe ogulumirira eggwanga lye, mumujjukirenga kubanga akoze ekintu eky'obuzira. Kakati munnange bw'atyo National Resistance Movement Party spokesperson Emmanuel Dombo Mumala nga amaze okubiraba olwo nga agezaako kubeera nga asaabulula. Ono yategeezezza n'agamba nti mu kwogera kwe Lumala yagambye nti omuvubuka ono omuto mbu alagidde ddala mbu wealth programs, mbu programs za gavumenti ez'okugaggawaza abantu mbu zivuddemu ebibala, mbu kino kiraze nti abavubuka abato bafuna ssente era n'ezimu bazitereka, mbu enjawulo yokka eriwo mbu wakati w'omuvubuka ono mbu ne ba MPs abalala abawaddeyo miliyoni za ssente mbu wakuba nti bo ba MP bafuna bukadde na bukadde mu paalamenti, ate ono ye nti ali kitundu ku bali abalala abafuna eza parish development model. Kakati ekisooka Emmanuel Dombo tetumanyi oba amanyi omuvubuka omulimu gwakola, ekyo kimu. Ekyokubiri nti tulaba NRM nga ekola enkuŋŋaana zaayo nga tetunnalabayo badonatinga oba balaga bye bakoze ebyamaanyi mu parish development model. Tetumanyi naye kati kwegamba olaba agezako kulaga nti ba MP bafuna bukadde na bukadde, era yensonga ki bo badonatinze obukadde n'obukadde. Mbu naye ono ye ezizaazijja mu parish development model, era atambuliramu n'endowooza ya muhoozi nti Bobi Wine ali mu kukama oba kwavuwaza mbu Bannayuganda, ate muhoozi mbu bo ne famire ye be bateekamu ssente mbu be bagezaako kujja mu bwavu. Tosobola kubeera na ndowooza njavu ate n'ojja omuntu mu bwavu.
tosobola kubeera na ndowooza njavu bwekiba nti endowooza yonjavu nga bannansi obabuuzizza emirembe owamba bawambe ottabatti otulugunya batulugunya ate kati ate obagaggawaza otya kubanga abavubuka gwe wewala kubamalawo ate ogenda kubagaggawaza otya ate ng'oyagala omufu akola ssente omufu ayinza okuleetawo enkulaakulana kati gwe amalalo gewammwe gabakulaakulanyiza ye gali ludda wa bagalina amalaalo wano banyiba tebalina n'ekizampo y'amalaalo oba osanga y'ensonga lwaki n'abantu abamu tebafaayo okufa kwa bannaabwe kubanga omubuuza amalaalo gammwe gali ludda wa ajja kukugamba tugende mujja kulugulu kugenda mu wozones eyo Kongo wa Rwanda gye baziika naye wano ate we baleekaanira kale kwegamba bingi muganda wange ndowooza Ddomba agenda okwogera ebyo waliwo MP1 Nopu yawaddeyo miliyoni 12 era abantu ne batandika Bobi Wine awaddeyo miliyoni 10 Basenyonyi kakati ona abakiringinzi awaddeyo 12 banoonya obuwumbi 9 banoonya obuwumbi 9 era munnange bangi nnyo bawaddeyo Senyonyi yawaddeyo 10 Bobi Wine 10 naye mu abo abawaddeyo abalala waliwo omubaka wa palamenti oba wawa ono yadde wa Kalungu East ono bamuyitana Kiruluuta Yusufu Junior Nkeretanyi yawaddeyo Kiruluuta erinnya lye Yusufu Junior Nkeretanyi yawaddeyo miliyoni 12 nibatandika okubira nga boogera so nga ate muganda wange nga bwe nkutegeezezza nti okuŋŋaanya ssente kwakutte dda abantu omubabiro ne bannaddiini tebalutumidde mwana muganda wange era twabadde tuli awo munaddiini omu manyi nze respectinga nnyo omuntu ategeera obulumi bw'abantu kubanga bannaddiini bangi bavuddeyo omuli ne mubajje waffe ono so gwensiriikirire namu kubanga bannange mubajje abaye butereevu n'ageragera Museveni n'avumirira omutimbagano n'avumirira ekibiina kya Nuupu oyo tebamwogerako kakati munnange ono Bishop Tomusange yavuddeyo naye n'agamba ono nno munnange ava mitiyana eyo Bishop Tomusange William Bifaaki bw'atyo y'omu ku abo ababadde wali e Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform era yabadde mu fundraising campaign n'ekigendererwa ekyokubeera nga babositinga emirimu gya Nuupu naddala mu kuvuganya 2026 geno election kakati munnange nkugambye nti ng'abalala bonna bawaddeyo ssente Lubongo yatukakasizza n'atugamba nti ekisooka by the way in accountability temuddamu kubuuza accountability kuba bagibawadde nti ku buwumbi 9 akawumbi kamu ne miliyoni 5 bagenda kuba t-shirts emitwalo 10 era zino bazigabe mu districts wonna kutoola eggwanga lyonna newankubadde bali bayambala red naye ebifaananyi bijja kuba bikola ki bifaanagana banaatweyungako kuba kati nabo baakubisa red basobole okusaabulula amaanyi ga Nuupu kakati akawumbi kamu n'obukadde 4 zino zigenda kuyambako okubeera nga basasula nomination fees eza ba aspirants abatasobola munnange kwesobola kubeera nga basasula nomination fees nga bwekyali mu kulonda okuwedde 2021 Lubongo yagamba nti balina bacandidates bangi abamisinga exercise olwokuba nti baali tebalina nomination fees ez'okubeera nga bavuganye ku parliament kati ne mu bifo ebirala bingi nnyo abamu baali tebalina ssente kati Lubongo yagamba nti mu 2021 bakozesa nga baali bakozesa on a daily basis baali basaasanya miliyoni 10 buli lunaku naye nti ezira zaali tezimala ng'ekibiina miliyoni 10 ziba ntono General Museveni yasaasanyanga buwumbi na buwumbi kumpi buli lunaku nga buli lunaku asobola okusaasanya akawumbi kubayinza okwesanga kampeni ebiziba nga za mwezi gumu bayinza kulaga nti NRM etaddemu buwumbi 5
kiba kitegeeza Museveni buli lunaku aba asussa akawumbi akamu zaataddemu zebalya obulaba babeera bize nnyo balamu babeera bize ne kati Nuupu ng'esasa nabambye obukadde 10 bwokka ate ne bagibanja n'embalirira mutuwembalirira kakati munnange bw'atyo Luwongo n'atagiza tebaagala challenges ezo kuddamu kusafeesinga ate kuddamu kulabikako era n'agamba nti beetaaga akawumbi kamu ne miliyoni 2 okukwasaganya ebyentambula naddala ku lunaku ku poolingidde baagala akawumbi kamu n'obukadde 2 okusobola okukola ku ntambula ku lunaku olw'okukuba akalulu kubanga mu kulonda okuwedde agamba nti polling stations 3,400 nti oyinza okwesanga nti buli emu nga yeetaaga ba agents 2 kale ekintu kyababeerera ekizibu ennyo kakati muganda wange bangi nnyo abawaddeyo era wano wetwalabye Bishop Bifaaki William okuva wali Emityana munnange naye bw'atyo yalinnya akatuuti n'alaga obuwagizi bw'alina eri Nuupu era n'awaayo akakadde kamu n'agamba nti muganda wange singa afuna endala era bwakujja okwongera okuwaayo singa afuna endala era bwakongera okujja okuwaayo kakati munnange Bishop yagambye nti ntandikwa butandikwa era agenda kwongera okuzikwata kikagendewa abatuleetera ssente ne bawa mu struggle kubanga kale abantu bakivumiridde abamu ate kakati endigo ziwudiisa naye muganda nkugambye nti bamubajje babujingo baani bonna tubalabye nga bavumirira Bobi Wine n'ekibiina ekya Nuupu era nga bakulagira ddala nti bo Museveni Sheikh Gugwa babaddewo nga bakola ebintu ebitategeerekeka juzi twalaba wano bamaseeka ku mutimbagano ono simanyi wajjaabu omujjukire oyo nzajja wattu wannako awo bonna bateeze ssente za Museveni eno kuba baatugamba nti NRM mbu yabagagga opposition yabaavu era bagamba Bobi Wine mukodo kakati zagenda obawazijiwa ye yalina okubawa ssente teekawo working environment ngeri favorable eri buli munnansi abantu beekolera ssente bw'ogenda side z'ebukoma nsimbi eyo naye walala bitundu ebiwererako ddala munanjulira abali e Kampala oba abazzeeko e Kampala ne mutambula osanga abantu nga balimye mmwanyi bakoze batya naye kati n'essuubi lye babadde balina ku mmwanyi liri likoze eki liggwawo lye baali balina ku vanira lyaggwawo kati gw'osuubira okuba nti omuntu aleera ebukoma nsimbi agenda funa ddi akalandira akajja Jeno Museveni gwe yagenze akuba bulooka nja kubikuwulira mu mboozi eddako Jeno Museveni buli kimu kimusala n'owa bulooka yamugenze sina kyenneeta ndi okay tofaayo ndi okay I'm okay nibagamba asubiddwa omukisa jabi banyumiza kubanga emboozi yaffe saagala ewanvuwe kakati munnange tusembeyo obubaka bwa Dr. Kizza Besigye kifeefe gyali mu nkomyo n'omuyambi we Obed Lutale nga bali ku misango gy'okulya mu nsi olukwe treason munnange Dr. Kizza Besigye juzi nakuba ku mboozi nga nkutegeeza nti asuubira okuba nti agenda kusinziira eyo nga mu nkola eya virtual alabikire ku lutimbe wali ku kitebe kya PFF Katonga Road bw'atyo ayogereko eri eggwanga tekyasobose nga Ssemujjunganda bwe yatutegeeza nti togenda kuwulira voices behind the walls tekyasobose muganda wange bano abasajja tebakyakukikkiriza okukuba kulya buyinja obw'ekika ekyawaggulu tebasobola ne bwe kibanga nabo balina kye bakyagalamu katugeze oba Besigye balina kye baagala okumukozesa oba katugeze kale ng'abantu abwe bwe bagamba era ekyo ate bakiraba nga kiyinza okuba di campaigning ennyo kubanga kati mu maaso g'abantu oli abeera prisoner kaakati ekintu kyonna bwe batabeera beegendereza nnyo bayinza okufiira mu kafiirimu kaabwe oba akazannyo kaabwe singa wabaawo embeera kuba kati wano Uganda buli kimu kikola kisoboka tulinze bulinzi kulaba naye bwe twogerera essaawa eno muganda wange bw'atyo opposition figure Dr. Kizza Besigye yamaze dde okubeera nga awa obubaka bwe era buno yabuyisizza butereevu ne butuuka eri abawagizi bwe ku First National Convention of the People's Front for Freedom PFF
nga ekibiina munnange ekijja mwe beeyubulira. Kakati munnange obutambi buno abakatambi ke bazannye kabadde kalikodi bakakutte bukwasi amaloboozi gyali eyo mu kkomera era munnange bwatyo yasobodde okulambika core mission eya group eno eya PFF era nga esookera ddala to achieve regime change in Uganda through peaceful non-violent struggle. Kwe kusobola munnange okubeera nti nno bateekawo pressure okukyusa obuyinza mu Uganda mu ngeri ey'emirembe etali ya kukozesa lyanyi mu struggle ey'emirembe. Besigye bw'ati munnange bwe yategeezezza obubaka bwe bwonna bwabadde bwezingiraawo. Kakati munnange chairperson owa Council of Eminent Persons nga eno ye advisory body mu kibiina kino ekya PFF eya waggulu. Kati chairperson ye Dr. Kizza Besigye era bakimuwa yadde nga ali eyo munnange mu nkomyo. Fena tumusabira aveeyo ekkomera tosobola kulyagaliza munno tumusabira aveeyo Dr. Kizza Besigye akomewo ajje kubanga munnange oba oliawo abantu abamu bagumira ku Dr. Kizza Besigye ate ne basinziira awo akalulu ne bakateeka eno protest vote tokyerabira ekyo. Kakati munnange awo nno ekyo kiruma abantu bangi bayinza okuba nga Besigye bayinza okugaininga momentum naye ate abantu munnange bagamba bannange free Dr. Kizza Besigye temuva ku process vote Bobi Wine ku ntikko. Awo kye bayita people power nti abantu mu Uganda wange bakuba obufaananyi ate ne batandika okubeera nga bagroupinga nti gwe kusanga munnange omuntu nga katugeze akwaniriza mu kkuba akusekera gwe n'olowooza nti ojja kgenda okonkondemukonkonyi ku geeti y'oyingire nga takuyise kijja kubuukako kutuuka ku mulyango ayimirira akubuze obadde oyagala ki nti mbadde nze kukyalirako nti nga ndi bize kola appointment kale onojja olulala kubanga kisaawa eno nze mu mikwesese ndi bize already ndi mu kusoma bintu byange ate gujja okonkonako kiyinja nga sikuyise. Tuyinza okuba tuseka mu kkubo yes sikulinako buzibu naye ate kyoba omanya tikati bwemba ndi mu mikwesese ate kiba kitegeeza oba weetaaga appointment oba oliawo tunaayogera ozze ku makya bwe mmaliriza wano ngenda kutambulamuuko nja kukomawo essaawa 10 kati munnange essaawa 12 awo ojja kujja mukwano twogere. Kakati nabino bwe bito bibiri nti free Dr. Kizza Besigye bannange Dr. Kizza Besigye yes katugeze bamutadde mwebale nnyo naye munnange ate abantu bajja kuba bamanyi nti bwe tugenda mu kalulu tugenda kateeka wano era tugenda kukola bwe tuti ekyo nno munnange ne Dr. Kizza Besigye alabika akimanyi era akimanyi. Kati awo njagala okubuulira nti struggle eri safe mu ngeri efaanaganako bwetyo ti diversions kati nga ez'abampuuga zibagezaako bonna okubeera nga bakyankalanya endowooza z'abantu oba oliwo waliwo gurupu ezaabula era ezo nga tetuzisuubira kubeera nga zivaayo. Kati oyinza okulaba gurupu zengeza abali enisikini abo abayindowooza eyo bo bafa ndabira okulaba ku mutimbagano tulina okumanya toopu yaani ono ye toopu yagenze no n'ayimba ebusoga eyo ne bagamba kati ng'abantu tebaamukubye bakyali ku bantu kukubwa nti banaatukuba kale tugendeyo nga tebatukubye. Kakati abantu ab'endowooza eyo waliyo gurupu ey'enkubi ya Pevers naye eri awo kati bwe togisuubira kuba nti eyo genda gibalirako muganda wange ezo zendiga ezaabula era eziri awo ez'emputtu ez'egulumiza talina reasoning ku kintu kyonna ezitamanyi na lwaki Uganda weeri oba lwaki bannayuganda kati abo weebali. Kati abo be bali undecided kuwa gye balina okulaga era beebo target gundi ze yayogerako Mohamed Nsereko wa Ecological Party nti abo bannayuganda abo bayagala okubeera ng'aleeta era ensonga kyo kira nti mukwano nnyo gwali enisikini era n'empuga mukwano nnyo gwali enisikini kati balina gurupu ey'abakubi ba Pevers bo gye balowooza nti yegenda okubakola ki okubatuusa ku buwanguzi still eyo gurupu nayo n'okulonda teronda era
n'ebya struggle tebiriiko, yegenda wonna weesanze ne babambaza ze t-shirt eza red n'eza blue oba n'ezebibiina ebirala, kati ne bajja mu layini nga bwe bazijjamu bwe baziteeka wali bwe balonde ya NRM bwe bambala, ne bajjamu ne basuula wali eri ne babawa akasente, bwe balaba nga tekamala ne beekolamu omulimu, bwe batyo ne batandika okubeera nga bakijjanya abo bennyini abawagizi ba NRM. Kati ekyo abo bali awo bwe batyo, naye nti abantu abamanyi ekituufu era abantu abalina kye bayita reasoning capacity ate bo balowooza bulala era weebali, tebakulimba nti gurupu eri nnene nnyo erina abantu bangi nnyo, bagende babanone era babafunireko sente tebabaza bujja nga bwolaba ali nsikini akoze nnyo, abavubuka ababeereddewo simanyi abakulaakulanyiza ye kenyina kugamba nti ali anirole kaakati kale kwegamba era boolaba birds of the same feathers muganda wange. Kakati tuddeko obubaka bwa Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye kakati agamba nti waliwo engeri bbiri eza struggle, two ways to struggle. Agamba violent and non-violent, nti engeri bbiri, either okozesa eryanyi n'okukozesa emirembe. Kakati agamba nti bo baagala non-violent struggle era lyekkubo ery'okununula Uganda, the only way to liberate Uganda. Kale bwatyo bwe bubaka bwa Dr. Kizza Besigye nkubuulira bubaka bwa Dr. Kizza Besigye muganda wange, era nga sibulinako control yonna nti oba mbu editing no kubuulira nga bwe byabadde. Kakati munnange bwati emabega y'emitayimbwa okuviira ddala Novemba omwaka oguwedde, emisango gy'okulya mu nsi olukwe, Besigye bwatyo yalabudde nti ekkubo eryo erya non-violent, ekisooka walina okubaawo ebintu abantu byebeegendereza, discipline, empisa, commitment. Abantu mulina okuba nga mulina obumalirivu n'obuvumu era n'obuvunaanyizibwa okununula eggwanga, ate era nga mulina nekye bayita mindset shift, kwegamba endowooza zammwe muzijje ku birala byonna mufokasinge ku kununula eggwanga. Bubaka bulungi, bubaka bulungi, naye bwebweni yagamba nti ekiseera kijja kutuuka, ndiriza ekiseera kijja kutuuka nti abavubuka bano ate abakumiddeawo ate abambaza reedi naye nabo bennyini bo baagala kununula, kubanga babaddewo ebbanga lyonna baagala kununula ggwanga lyabwe. Kakati singa waliwo abantu abalemera ennyo ku nsonga nga bo tebaagala kuta balinga nkwa lukokobe, abavubuka bajja kutuuka ekiseera nga bo bwe ntakyasobola kuba containinga bwe batyo bakole otherwise. Kiba kitegeeza nti pulaani ya Besigye ejja kuba eweddeko, ejja kuba nga abavubuka balinze ebbanga. Kakati munnange Dr. Kizza Besigye agamba tulina okutandika okubeera nga tukyusa endowooza zaffe era tulina okuba nga tukola ebikolwa ebyo eby'obuvumu. Bw'atyo eby'obuvumu agambye buvumu, confidence to act, gaining confidence to act, era nti akuba omulange eri bannayuganda bonna okubeera nga bakkiririza mu maanyi ge balina nga bannansi, people power, bakkiririza mu maanyi ge balina nga bannansi. Kakati munnange era n'akakasa n'agamba nti national consciousness, national consciousness kye kisumuluzo eky'okumenyaamenya General Museveni, obufuzi bwe obumaze ebbanga eddene, emyaka n'ebisiibo nga munnange abo tusibyeko. Kakati kiba kitegeeza nti bannayuganda bonna, kyategeeza national consciousness, bannayuganda bonna okukkaanya ekimu nti ekimala kimala, that is kisumuluzo ekigenda okubeera nga ekito kimalawo General Museveni. Nimwe mukkirize mwenna nti kyonna ekimala kikola kikimala. Kakati nze nno
kubanga engeri ziri bbiri. Manyi kati omuntu asobola okwogerera mu ngero by the way age nti engeri ziri bbiri, non-violent ne violent. Kakati bannayuganda bonna bamaze okubeera nga bakkiriza, bagezezzaako kye bagezaako, tugenze mu protest vote, abantu bakomye akalulu kaabwe. Kaakati akalulu abasajja bo bakulaga nti Museveni awangulidde waggulu ebitundu guno omulundi ayeze bwezi kalulu ebitundu 80 ku buli 100. Abantu batandika okubanja nti wa kiba kitegeeza nti ate ebadde non-violent eba egenda kufuuka violent. Zengeri ebbiri zakugambye. Zengeri ebbiri kati abantu babeera basazeewo. Naye kati munnange olwokuba ali mu nkumi ate ali mu misango gya kulya mu nsi lukwe. Kati oba oli awo azina byogera bw'atyo. Naye ng'akuwadde engeri bbiri kyakikoonyeeko. Kakati bw'atyo n'akakasa nti abantu balina okubeera nga bakozesa buli kimu kye balina, resources zaabwe, bakozesa obudde, bakozesa amaloboozi gaabwe okubeera nga bazuukusa abalala. Y'engeri gye tugenda okuzimba movement, omugendo okugenda okubeera nga munnaggununula eggwanga lino. Kakati munnange wetwogerera essaawa eno nti Besigye oluli yatwakasizza oluli tagenda kuba nti ate oba yeesimbawo, yagambye tagenda kuddamu kwesimbawo, ebyo si byaliko. Kakati ebibuuzo ebiri awo byonna Besigye bagenda mujjayo bamufuule biki bamunominating, ebyo muganda wange ate akatambi kakyuseemu era bano batugamba nti change begins when people stop fearing the regime and start believing in themselves. Nti enkyukakyuka etandikirawo wennyini abantu nga balekeddaawo okutya, nga bejjeemu akatengo okutya regime ne batandika okwekkiririzaamu. Kitegeeza ki? Gwe muganda wange ampuliriza wano ku Uganda at Large. Naye sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano ate tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at Large. Enkoko tugenda kubeera nga tugikwata mumwa. Mukama Katonda abakuume ate tusisinkane omulundi oguddako. Mweraba.